kiraga abantu badde consistent emyaka mingi nga basanyusa abantu basanyusa Uganda bannayuganda ne Uganda. Ebyo ebyembaga Balina baana bange sinza kujoogerako naye ng'ejja kujja olaba omukwano gwe balimu babadde bakyazaala nakuza baana naye embaga tugisuubira essaawa yonna. Batugambye nti kati omukyala yo yabuyembe obulala ali mu kuya yabuyembe nakyo kituufu nnyo era ojja kulaba ng'azizzaako essaawa yonna kubanga bali baagalana. Rema mukyala she's a star. Ayina okubeerayo n'asanyuka n'anyumirwa kubanga she's a star. Bw'omulaba ayina okubeera n'abantu be paka tunamugamba nti owummudde twamuwayo emyaka gy'okuyimba awummule twamuwa emyaka nga 10 okusigala nga ali mu music. Bw'amaliriza agenda afumbira eddala. Rema bw'ajja n'ayimba quality ya music eyanjawulo mukazi muyimbi era mumutunuulire nnyo ayina ennyimba z'ategeka ajja kubafulumiza mujja mulaba. Mukyalo mufumba abadde yakazaala kati yeetegeka naye nga mukazi muyimbi sawe najja kufulumya ekisingako awo. Ayina eddoboozi amanyi okuyimba ate ayina quality ya music. Oyo omukazi omuwala wange quality ya music ye nzibu nnyo gisuukako. Muyimbi nze mwekakasa tali ayinza mutuukako. Balina okweyagala. Kenzo oli taata wa mwana w'ono. There's no permanent enemy. Ziri zaali feelings. Balina okusigala nga ba mukwano. I mean, empanana yange. Kenzo mutabani wange naye namupromotingako. And I still promoting. Ndabamu. Yinza okukola ebintu Hamza, Dr. Hamza mwana wange Sebunya yekwanira omuwala n'amuleeta. Sinza mugamba ndi mutwale, sinza mukwanira. Nze njagala kubategeeza nti olwala olunaku lulungi nnyo lulaze quality ya music. Abantu babeere ne consistency nga Afrigo n'abala balabire ku Afrigo kubanga Afrigo tebalwana tebayomba. N'abayimbi abalala bakole ng'ono ojja kulaba music bwanyuma mu bantu.